mukwano ofubye nnyo okunkuba naye tolina kyojja kufunamu. Shalom. Oyo mugambye afubye nnyo okuba erinnya lyange naye talina kyajja kufunamu. Mulaba afubye alwanye yansaba interview. Yansaba interview n'engimumma. Mukomyawo tomuleete eno. Yansaba interview n'engimumma. Afubye okuba erinnya naye kati golowooza oyinza okunsuula nga kati wansangawo muli bakakyere mu bino ebintu. Kati olowooze mbu oyinza okunkuba gwenzi. Nkulaba ng'olwana ne kawalako mwenna muli kushami nze temunsobola. Temunsobola bakwano. Era abagambe mumala budde ze gwe muliko. Temundirangako kyayi atali musukaali. Era nakula nenga kati kino ekivubuka kino. Nsonga si za mutima. Bambi bafubye nnyo okunkuba. Buli we baatuulanga nga baagala nnyo okwogera ku linnya ne ŋŋamba buno nja buzira. Naye buno obubwa nja buzira ne mbuzire obubwa obubiri obwo. So oyo naye nkimugambye kakati tugende mu maaso. Olugito lukutula pata kwata mpola oyingize empewo mpola lugula mpola amanyi tegalya mpola nkeera girongosa keera giyoyota sabuni n'ekisimula n'engisimula n'olweggulo ntyo ennyumba mw'oyingiza magere yange sisuza bikere gwe n'ogyeri kerere nzija mu muudu Sokoddemu awo okukola nseyo. Soko gy'owulya akayimba kano Shalom. Lidako kayimba nga Shalom wali. Omanyi nina ebintu ddamali bye saagala nnyo kwefuulamu ku ggwe naye mugezi wange. Soko gy'owulira akayimba kano akapya. Nina katuule. Omanyi mulimu ebintu ebimu. Shalom nga yantegeerera. Kamuyimbira awulire. Keera girongosa keera giyoyota sabuni n'ekisimula n'engisimula n'olweggulo ntyo ennyumba mw'oyingiza magere yange sisuza bikere gwe n'ogyeri kirere bino onzija mu muddo olugito lukutula pata kwata mpola oyingiza empewo mpola lugule mpola amanyi tegalya mpola. Tulembere nnyo nkeera girongoosa. There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Atolugo governor will take a kumatu. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Ogenda kumala nakululamba olusi emirimu gyonna gifa ataba muli naba corporate. Uyambala omusonso tegunyuma kusimba line. Then there's also health center fatigue. Omusawo mugenda omuvaako nga bimutami yagala kudda mu mechanic. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, osobola n'okuzuuka ku 7 ekiro n'oteekako omusonso gwo ekikulu musonso. Okay. Muli mutya mugamba mutya Shame Manja lyerinnya lyange. Tuli wano ku Culture Village. Twasalawo tukolere wano. Tugezeeko okuyamba bamama b'eggwanga abali wano abatunda ebintu byabwe. Ensi byetamanyi. Batuwaniriza bulungi batwagala nnyo. Ate kati mwatandise okubawagira because ekifo kino tugezezzaako kati okukiranga. Neddira mutima omuyanja saagala mwenna mukyerabire. Era mbajjukiza nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda. Neddamula yakyagirina ate nga naye yeddira mutima omuki omuyanja. So nsaba nsooke mpiseewo ba sponsors oluvannyuma tunyumyemu n'eddamali. So ndi wano n'eddamali Kirabo abatamumanyi abali ku mulembe guno agenda sooka tuwemu akayimba akamutunda olina okuba ali okawuliddeko.
n'ow'omulembe guno olina okuba nga wali okawuliddeko. So agenda tuwaamu wano sooka tuweemu abantu soke bakujjukire nga tonnababuuzaako bategeere ani ababuuzaako kozi okyuse nnyo okuze nakulaba oli ali muto nnyo. Honorable Ntasa ono mwana bambi asirikeye sikyebaka ku tulo ekirazu ku kabwakaba kyemmanya banja linnya tutwale mu kyalo erinnya litumibwe Ssentongo bamugwanya mukyala wagambako ye omwana muwogganira etumbi ate n'ekiro sikyakulaba so wasimbanga olugere mu nzikiza soba mutumbi notene wange netsula mukwano kasi kyakulaba ekisenge kyange sikyakuziga nono ebyankukutu tobyanika mu bantu bali wabbali oli awusigalo eggwanga bwe likimanya nswala njakukola byoyagala kasita otanganye mu bantu bali wabbali. Olina okuba aliyo kawuliddeko Shalom akayimba omwana batuwa akapera nti akakuddiremu tokoowa Damali tokoowa bano be bawagizi bo katukuba ka chorus byankukutu tobyanika mu bantu bali wabbali oli awusigalo eggwanga bwe likimanya nswala njakuwa byoyagala kasita otanyanika mu bantu bali wabbali. omutegedde omwana akuwa enamba ye akuwa enamba ye Shalom omuwa enamba ye Njagimu akuwa enamba ye alina bizinesi nyingi ajja kuwa promotion. So oli otadda mali obuliddewa jenjeyo ndi mu katemba kati akayimba afulumyako kokka waliyo akalala nkwema kabe bansangira mpiira nzunga na muliro njokedde oluganda banancheza bitimba ku kino kyendiko sikono mwana anzibye n'amatu nfuuse kigala mulenzi wange akutte omugamba kataba wabuzi mulindeko semuleta bigambo naziba amatu bambike kategedde nkategedde wakomaawo kunyimba bbiri waliyo akalala bakayita golo tekatrendinga kaali kiki ekyakagala golo enywedde funye namba mwenda kima golo enywedde atasamba kyenda ku bupya kano kali ku bupya waliwo ke natadde kati kali ku social media kuno nakatadde one day naye lunaku lumu lwe nakatadde naye kati kali nkalabyeko 89 challenges that means abantu bali mu welcoming bakayita mpola bakayita olujjito olukutula pata kwata mpola oyingiza empewo mpola lugula mpola amanyi tegalya mpola nkeera girongosa keera giyoyota sabuni n'ekisimula n'engisimula n'olweggulo ntyo ennyumba mw'oyingiza magere yange sisuza bikere gwe nojja erikerere nzija mu muudu geeko sokoddemu awo okukola nseeyo soka ojja owulya akayimba kano Shalom litako kayimba nga Shalom waali omanyi nina ebintu Damali byesaagala nnyo kwefuula mu kuggwo n'omugezi wange soka ojja owulira akayimba kano akapya nina katuule omanyi mulimu ebintu ebimu Shalom nga yantegeerera kamuyimbira awulire keera girongosa keera giyoyota sabuni n'ekisimula n'engisimula n'olweggulo ntyo ennyumba mw'oyingiza magere yange sisuza bikere gwe nojja erikirere nabeno onzija mu muddo olugito olukutula pata kwata mpola oyingiza empewo mpola lugule mpola amanyi tegalya mpola tulembere nnyo nkeera girongoosa olugjawo toyingiza nnyo maanyi wakulu nnyo manyi balina amakulu amakusike ge bakweka akayimba kalimu amakulu amakusike akayimba wali okayimba kategeeza ki kubanga njagadde nkuyita abuzaabuza mbu nnyumba kuba ndabye amanyi tegalya kati olaba nze nakyawako omuntu laikubitako manyi abantu nga tamanyi kukonkona nju atuuka yakulese waka ofumbe olongoose enju abeeri n'amagenda omulabi munnyonnyole ate ojja lowooza nnyumba
baba kitegedde si bantu bakulu teyakonkonanga ng'ayingira buyingizi ngayingira buyingizi teyaziyingizanga munda egunje engatto neziyingiramu kyekugamba yingizaamu amagerege nazikonya ate zikona zimanyi okudda ebyo ebisiimuula siripa ezo nga ziddayo iye omula byazitegedde nanti kati mulimu abantu nga tebasaako ojera naddala bakyala abo basirika balekamba ogerere abasajja bakonkone kogwe koyimba oluyimba basajja basikyuseemu sajja bacaafu bakonkone ayingira buyingizi sajja bacaafu omala okusiima omusajja n'amala gayingira ennyumba ayingira buyingizi kati wafunako omusajja nga mucaafu ng'ayingira ayingiza engatto munju ayingiza engatto munju nenga mubuwaali yalwangayo mu nnyumba obanga sibanganze ennyumba gye ndiko sijja yalwangayo mu nnyumba oba lwagirangira bwati nga kalina ku youtube ojja kawuliriza konna akayimba bata Damaliani Damali Kirabo ku youtube kayimba konkagadde wala tojja baya kayingira bwati ennyumba bwati Zubedo njagaliza Zubedo njagaliza sister tekame namba ono bro ono sister wange ajja kuap aina business nyingi ate kakolera ddala bambi Damali pastor galyanga bulungi ngaina abaana mu kigango ng'alina abaana mu kigango abalina mwali bangi namba yagyetaaga Damali Kisaki Damali Kirabo beautiful Damali ono kasako beautiful Damali Kirabo beautiful Damali Kirabo osako n'omutima ate kofunye ono komwadde namba yo atuna nakayimba kaffe akapya ku youtube tunaalanga abayimbi abalala ono waffe kana wenzirayo ddayo webaawo kyesitegedde enda kuyita abasajja bayiga okukonkona bayingira buyingiza nakubye eggwanga mujje wakoye eno eggwanga mujje ani yakwandikidde oluyimbo bamuyita mim cyclone de wayagadde okuyimba Damali owezezza emyaka emeka ngenda mu 3 gookuze 28 kati basigenda mu 3 bankuzi emyaka gyejo okuze nno we wayimbira byankukutu walina emyaka ali kibubu nnyo nali 17 ani yakuleeta kati oyimbe mami wange yali asabira kawaali wa musenzeeyo nze nkyasoma eyo kati bwe yawulira ate ng'anyimba era gye nasomera eyo ddala manyi nali muyimbi naye bino ebyakwaya nti nakati webalanga bannange tukola bazita auditions kuyimba ye mami naga naye omanja tugende tugende obayimbire mu kkondoza nga ayagala kunsanyusa bakuwulire bampulire bwe nayimba nenkwata akazina ningamba leera nakweha ontwale ona sindatinde newola teeko kati musumba iganaga nakato nnyo bannange nedda ko magi naga kaana mukaleke kabeerewo so ne banzikiriza mu group naye nga siri like nga part time because I was still young awo nga sibitegeera so kati nyumya emboozi yonna nyumya tugende wano tunyumya emboozi wano tunyumya wempulira olimbye nenga totulimba kati nenyingira ekibiina kyenyingidde industry sigimanyi nemanye ebyange era nga ndimu essomero ndimu obutwa bwali bungi nabwo nenyingira ekibiina kayima naga akantu kange mukaleke kati magi yakuwolereza naga abannange magi akantu ko nsibyeko akantu ko naye ali musajja bambi nga talina buzibu kati naye endabika yange yali teyewusa kitiibwa nga lyolabika bubi nnyo ebiseera ebyo ekikyewaka mwali bubi tetwali bubi nenze ng'omuntu omubiri nakabiri kola kano gwe wali wakona nakabiri katono kenyongeddeko nkafunye enzadde olabika bulungi nnyo thank you so much nna n'omwami alabirira ennyo ekyo kikulu nnyo mwami MK alabirira baabi so kati nenjoyininga bandi nebayiye oluyimba lwabyakukuto salwamu nze okufuna oluyimba ate saafuna haso ntoba bere mu haso zino ngende n'ube producer njagala akayimba nno sali pressure so ne bagamba ne bayiye akayimba kabyakukuto Musumba yatuliranga ku gitara ye ndo nayiye akayimba kabyakukuto ne batumira mu group ya
group number yongezaako ku ddoboozi mu microphone ne batunuulira mu group yonna ate muli house girls bulo biko sibanagamba nayo nedda mmage olinayo kali akantu ng'akuyita kantu kaleete kakole oluyimba nengenda mu studio nenkasuka eddoboozi. It was my first time to record. tewatya natya kosi natya era bw'oliwulira litto toera nga likankana so oba kati eyo nina mukama wange atera ogiyita tremolo kati nze kyakadda gikola mu kukankana so nendikodinga byankukutu kati byankukutu oyo muzeeyi n'ateekamu naye ate naye yatunda like my image abantu obamba kamaama era twagamba nga akaana akato kayimbye oluyimba nali muto kyekituufu nga jukira nalina amannyo gani wano Dento nga naye eri bulala ate nga ndabisanga bebi ate era singa nagireka singa era nekati balimba myaka. Dento yali eti yalina spaces sikazigo kanakola kano kaaliwo already naye yalina space wagenda ne bafikisinga amanyi in fact bakolawo wonna mu maaso. Ani yakutwala? Nagenda kwa HK. Ani yakusasulira? Mzee Katende. Kumala yingira Mzee Katende? Nakugamba Dento tugikyuse. Oyo yasinga. Ate yangamba ndako tujje wa Mzee Katende. Ate kati lwachaba ngamba tugikyuse. Kati wali eno yonna ewayiga ng'olina Dento yo. Anti nga tebinkwatako. Nga towefiirayo oli mwana muto. Katebidya bwe tobalina kumanya nti olina olabika bwoti. Atebikwata ndakwera doctor yakolako. Just sigawala because even by the actors Angelica Urban Life. Era bwoba wetegereza scenes ezisooka zonna amanyo gange ga space. Mwala w'obina nkambwe muso nembera w'amanyo go nagaleka nakajanga kole wano ngamba okay. So kati bakuleetedde akayimba okayimbye katrendinze kuba katambula ng'oli kuki naye nze nga binkwatako era nze badaki nze nga celebrity life sigimanyi nga ndi byange ate nga mugenzi oyimba nga bansaba mami bwe tuba tulinayo ka trip ka like a week netugenda netukola nkomawo ng'olwo ku stage oyambala biki mami baani akufunira engoye omwako ke nayimbiramu akateeteeyi ako nga musumba ayagala kyokoleddemu mu video kyoba oyambala ku stage nga abantu okutegeera nga nakambala nempera nga nkakoye bakaddawa ate nga kandibaddewo kenakolerangamu nze golaba netugenda netuyimba kati ebiseera ebyo nga bakuwaddeyo oguma ekitundu akasanvu oguma ekitundu oba akasanvu ze batuwanga ffigola ngaokoze ne bakwanga tebinkwata nganiwe nga tebindya nzitwala nziwa mami nga atereka ebityo oyimbye ne mugwanya teyakusabiriza eno mugwanya ebiseera ebyo nno yali fala ewuwo ewange naye yalina omukyala mugwanya teyali fala nali mumanyi akati awo yali musirise alina eddoboozi eddungi ennyo bwe nali mumanyi mugwanya jayasitigwe teyayagala kutawanya wali mwana muto nali ndiikako nali siikako naye wali okiraba nti oliikako oddamu neweeraba n'ogaa naye ekitufu nali kabi naye ndowooza kali kavidi ak'omukazi nabijja maama naye nga wali okakola nga siriikako ng'ogyeko obuto ate okuba omuto nekitegeeza nti omuntu tooliike nali muto ate nga ndimu obwaffala bungi nze gola kati nga like bw'oba okyali waka balina kiri kye bakuteekamu ogenze music industry siriimu ogenda kufa kati ng'olina bonna abalimu balwadde kati nga buli bw'otunuulira omulabamu obulwadde balwadde bano kumbe gwe batunuulira ng'ataliika nawe abantu balina gye boonoonya industry yaffe bannaye bagisiiza akasa ng'ojja awalala eri tebalwalirayo so pasita obeera naye nekana akayimba akokubiri gyokafulumiriza kati oluyimba nno originally lwali lwakubeera lwa bena namisinga musumba bwe yayogera era lwede bena naye nga bena sitayiro ze nalwizaamu nagala nedda nga sisitayiro yeba omuntu obeerako nekyofiiringa ate oba tofiirinze luyimba toluyimba kati musumba bwe yakubakubamu yatuyita nga ffenna n'atutuuza mu ddiiro lyawo wansi ekawaala yali akyasula wansi
ngeyo ennyumba bakyagizimba eyo kalina ennene kati nakubakubamu nga nze papa ngenda kukayimba nga lumba oyo mwagala nakuba mu bantangira mpiira nzunga na muliro nagamba kale lukwate nitugenda mu dream eyo ediyawe naye nabeerawo nga directinga okuyimba ako nekavaayo kitegeeza ye yawandikanga ennyimba zammwe zonna pasitayiga ezisinga ye ne Fred Muwanguzi naye ezisinga nga yaziwandika because yabeeranga n'emiramwa emirungi yabeeranga n'emiramwa emirungi ennyo ng'atuula n'alowooza ku kintu neka naye ng'abantu jjukira Uganda kati nga basinga bali ku laabu nefuuka laabu kati nga revive ebiseera ebyo oleeta omulamwa ne bagamba baagujjeewa but I think ne church yali emu like ng'emuinspiringa oli ajja n'anyumya kasitole ke ngamba okay nagenda natuula n'agamba munange kati nga bwe nakubye gwanga mujje nga sirina ngeri gyakyogeramu nga nina kiyisa mu luyimba nkola ndongo n'etambula bwetyo nentuka so walabako ku bugere bwa magi kaima nga bwambuzi tewali bwambuzi kozi nga bwakyukiranga eyo so kati gwe wayimbiranga wa pasitayiga I mean wasabiranga na wayigeera nga lyoyimbira sikiwa nti nasabirangayo tokiwa sasabirangayo anti kati kiringa okubeera wano tumaze oyimba ne tuyiya then ate nojja ku katuuti so byo mba sijja kutegeera like mba sijja kufuna like ate nekirala oba omulaba mu kirala mba mulaba writer director yes kitegereka kuntuuka ate n'obutonga nze ne bwe nandisabye mbeera nyambuka kugamba oba oyambuka okkirira sabola awuliriza njiri so pastor afudde ovuddeyo oba wavayo nga tannafa vayo nga tannafa mwattu ekyo ekyakugjayo ekyanzeyo nga atandise ABS TV ng'endongo agitadde ge mazima yatukeesanga n'ebiyimba ebyo bintamye ng'abamu bamudduse batandika okuvaamu nga bamudisappointinze nnyo ndaba nga tekikyatambula enshozi tekikyakola tekikyafuna naye nga wayi kantuuleko ewaka wali wangobye ate nga sali so much into music nti oba mbeere nabo batukube ki ng'okyasoma olwo ya nentuula ewaka awo we namalira n'emisomo gyange neŋŋamba lwaki sijoyiga ebonize emisomo wagimala wasoma paka Makerere n'ogamba kangende ku Ebonies wayingira otya nga bagamba nzibu yakuyingiramu nalina waaka ndaba nange kikulu nnyo okubeera newakawonga era nze nebaza musumba igabayiga nebaza nnyo omuzeeyi leeti yanyamba nnyo because nga ne bwotwala olaba ezo ennyimba by then ate nga zikyawulikika olaba ne kati omuntu agamba batukubiraako ninze nagenda ne CD ebiseera ebyo kwaliko CD yaliwo CD nateekamu oli nalaba nagamba okay bitakuba mulimu nti nkuwadde akugamba beerawo kwetegereza oba takwetaaga genda takama ngenda gatu so far so good mu Ebonies gy'oli temweroga temweroga tikati nze naamanya aroga moto biwulira kyokka towulira bawala nga beewalana omubanga mu Ebonies mwewala n'abawala buli omu ayagala kuba mweru okuroga sijja kigenda nnyo naye okuwalana bibaamu ne revival gye nali nabo bali beewalana omuntu omanyi mu nsi ya Katonda muno naddala abakyala ndowooza bwakusingako kikunyiiza omuntu ayagala amusinga abakazi tunyiiga mangu nga busungu bwaffe bwa mangu so ebyo bibaamu so far Ebonies kati weewaka oba kubuukinga ku shows bakukkiriza ogenda oyimba ku shows ez'enjawulo tebalina buzibu papa talina buzibu naye nina management eri ewaka acting kiki but I have my husband is the one pushing mwami emukoyo kati husband ye management yes okay so bangambako awo nno ati omanyi nze wano tubeera n'emboozi z'ababooda embaga ngenda kyazo ono nga banga atotawaana oyo aliko kino mu Ebonies olina omusajja w'omuntu gwe wabba mu Ebonies wayagala omusajja wa munno taagala mwogera linnya naye nga naye namukyazizzaako kakati kataafe omumanyi omuwala bazeeyo
omusajja yenna tebamubba kale wayagala omusajja wa munno tolimba ababooda bano balaba bagenda okupa information omusajja wa munno kiki kyotegeeza yali oli yaŋŋambe nti yali bbaawo oli nga te mwenna mu kibiina kyekimu nokkakana nga gwe omwagadde ye ne yeegoba mu kibiina omusajja wange tali mu kibiina omusajja wange tali mu kibiina empozi wagifunye bubi ŋŋamba omuwala gweoyagalira omusajja teyayegoba mu kibiina sinna gwe nayagalira omusajja bana omuntu okwagalira omusajja aba mufumbo nga wape mwenna yali tabawasizza naye wasanga oli yeeyagala n'oli damali kkiriza obagamba omusajja ali mu kibiina omusajja wange tali mu kibiina kale kati kale gwegoba okiri yalinga eya yali mu kibiina naye ng'omusajja gwe wayagala yalina gwayagala mu kibiina kyekitali mu kibiina n'ekirala nze omusajja gwe njagala ayinza kuba nga yalina ninze namusanga nga tamulina naye nga gwe yali ayina yali mu kibiina kyekimu tasobola kwogera kubanga kati naye simumanyi tereza kamera saagala bulimba buli wano saagala bulimba ddamali amazima gali kufuula wa ddembe omusajja wagenda nze simanyi ebyo naye omusajja wagenda okumufuna ng'ayina omuwala gw'ayina mu kibiina kyekimu si kyekyo eba wange baawo kati g'oyina yayina omukazi yomu mu kibiina mwe muli nabimanya later saagala ebyo ababooda bano boolaba tebannimba ababooda baŋŋamba kati kamubuulireyo kibu omuwala yegobera ddala mulaki nze ku mbozi gyemanyi tukola tewali yali yegobyeko waliwo yegoba nga mwagadde bbaawe mbozi kirabika kati eri ku muntu mulala teri ku kirabo eri ku kirabo mulimu n'abalala bangi abeegobyegobyawe era nga nabo babbaabwe ate abavubuka babakyaye kati baba babbaabwe baboyfriend kati gwe bbaawe ono omusajjawo yali alina gwayagadde mu kibiina ng'emboozi ogiremedde aleka munnanga ebyo byenjagala emboozi ogiremeddeko nze kankubuulire bwe nfuna omusajja sinonooza bwe nfuna omusajja azze nankwana yeesi nkukkiriza sinonooza ate bw'owulira nga tononoozezza naye ne bakuleetera nze kakati nze nti gundi oyo gw'oliko yali yeeyagala ne gundi it's none of my business kati kankubuzeyo kibuuzo nze sirya kiringa nze omusajja okujja nzadde sewa zino ebba wange ngajja kati nga tufunyeemu obutakkanya god forbid nga bannange bamugamba no omwana ono yalina olinga nta obanga nkya obanga anyiiga mama omuntu badde omusanze obanga ali virgin obanga ki omanya yalina gwe yalina ate yalina ensonga ze lwaki nga amuta abantu babeerako ne ba ex nga alina ensonga ze tadde nenkwata ono so emboozi zibaamu naye ezimu teziba ntuufu ate tewali musajja gwe babba kyomanya omusajja tebamubba anti sinani living sing tebasobola mubba kitegeere ngeri gyatali nani living sing object bagenda kujja bakisituleyo bakitwala yesiimidde so omusajja akuwasa kati yes ndi naye nkulaba oyina empeta he proposed yaproposinga so very soon mugenda mu mikolo yes very soon naye alabika akwagala kuba buli womwogerako Mr. MK owulira ye taata w'omwana nange mwagala nnyo okufa obufi ye taata w'omwana wo okay so olina omwana omu yekka naye mpulaninga okuzzaako nga balala mukaaga mpulira nga njagala kwa oyagala omuzaalire bagamba mwale bagamba batya muzaale mwale oyagala omanyi ayika akuwa ssente akulabirira afaako toyinza butamuzaalira yantegeera nange nemutegeera abeerawo wano abeerawo n'agenda n'adda bwebityo muntu wa safari wa nnyonyi afuna nnyo omusajja w'ennyonyi wafuna nnyo nasemba okulanga oli muddugavu wayerukadde ngasali muddugavu oba bakozesa black magic tunulira kayimba black magic ejjawo omuntu omuddugavu nemufuula ejja muntu omweru nemufuula omuddugavu ojjukira mu kubayimba akayimba kankukutu wali mweruwa tunulira vidiyo eyo banaye mundage ku vidiyo naye esinze yali omweru ennyo
kakati na lighteninga mukubana mchala ino okwerabirira. Shalom kye yadde agamba nti omukazi yenna lighteninga mukko. Yes. Naawe okikakasa. Kati nongambye you look so good. Ankulabye ne ngamba oh. She's marvelous. She's wonderful. She's lovely. Obadde olabika bulungi nnyo awo nga nakakusanga bwente ye ne ngamba omwana anganyiridde omwana anga akuze. So walighteninga mukko. Nalighteninga mukko. N'okiba omanyi bw'okula n'ensi olaba gyeraga n'ogamba shishiwa. Naye bw'obeera omukwano gwatayina bina gwatayina kitodibe kati olina okulighteningamu ne kasimolo sirendako n'obeera. Okulaba oti. Bina era tolyetaaga nnyo. Oli kasimolo sirenda olabika bulungi kasaizi kamala. Bina lireke nnyo n'abalifunye era bejjusa lwaki baliyina. Toliwa nnyo bwongo. Direke noonya nnyo ssente osinga okwebbina obwongo. Weewunya omusajja ayinza naye weebale kubanga walighteningamu obugalo ne butakona. Anti lwaki wamma? Okikola otya? Kizigo kiri ekiri. Ekyalayisi. Akiri heve. Toli kukyalayisi. Kyokya. Bayiwamu asidi. Ate era wayo ekizigo kati nze lighteninga mukko naye waliyo okweyerusa. Golwedde walimu ebyo. Bintu bibiri byanjawulo olwedde nalimu ebyo. Kati nyengattamu akazigo kati nnyo just akalighteninga ate sikatabula nti kintu kyonna no. Nesika akazigo kangako nentako ekizigo. Naye maama ne taata bonna Baganda. Ndaba olimu olunya Rwanda. Nze maama Munyankole. Nkulaba. Kitange mutoora. Tosaana kuba nnyo muddugavu. Olina okuba nga mama walimu eri. Ndabika nakulabira ku Black and White TV. Tontutte nnyo. Tetugenze signinga agreement. Nti okuze. 19 maama. Embeera eyinza okuba ffe teyali nnungi nga ffe tukyalina Black and White. Nga tetunagenda nnyo ku colored. Tujja kulimba kubanga lwenkugambira nti siri bubi nnyo. Kasita oba n'obulamu olabika bulungi olya bulungi weebaka ate ng'olina n'omwami akwagala. Koolumye gwe yakyawa. Nedda siri ku ekyo baami. Wali balina ensonga za omuntu agenda kuta omuntu ng'alina ensonga ze baambi and sinzina. Mwebuuza. Muntu wange. Neyagalira muntu wange. Mwebuuza ne gwe yalekawo. Ye mweno mwebuuzeeko biki mwebuuze eki. Kyekibagatta. Embozi y'ebyo naye embozi wagijjawo eyo neewuunya. Nze ababooda bampa. There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Atolo gogoba na oteka kumatu. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Ogenda kumala nakululamba oluse emirimu gyonna gifa ataba muli naba corporate. Uyambala omusonso tegunyuma kusimba line. Then there's also health center fatigue. Omusawo mugenda omuvaako nga bimutemi yagala kudda mu mechanic. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, osobola n'okuzuuka ku 7 ekiro n'oteekako omusonso gwo. Ekikulu musonso. Mukwano ofubye nnyo okunkuba naye tolina kyojja kufunamu. Shalom. Oyo mugambye afube nnyo okuba erinnya lyange naye talina kyajja kufunamu. Mulaba afubye alwanye. Yansaba interview n'engimumma. Mukomyawo tomuleete. Yansaba interview n'engimumma. Afubye okuba erinnya naye kati golowooza oyinza okunsula. Nga kati wansangawo. Muli bakakyeri. Mubina ebintu. Kati olowooze mbu oyinza okunkuba gwenzi. Nkulaba ng'olwana ne kawalako mwenna muli kushami nze temunsobola. Temunsobola bakwano. Era abagambe mumala budde ze gwe muliko. Temundirangako kyayi atali musukaali. Era nakula nenga kati kino ekivubuka kino.
nsonga si za mutima bambi bafubye nnyo okunkuba buli we baatuulanga nga baagala nnyo okwogera ku linnya ne ŋŋamba buno nja buzira naye buno obubwa nja buzira ne mbuzira obubwa obubiri obwo so oyo naye nkimugambye kaakati tugende mu maaso so far so good kikoze ki tokijjaamu era tomutawaano bijjamu omanyi ensi eno yakuwemukira ddamali waliwo abantu nogaa buno obubwa siri buddamu naye lwendi busanga nja butamya dduniya kati akabwa akamu nkafunye akabwa akalala nja kukafuna buyina we butuula awo bwakatandika edduniya eno ne bugamba kantulumbu ne bukubeerako nga bunoonya obuddemu n'obuzira ne ŋŋamba n'ensi nsozi ezitasinkana nja kugwa kabwa akamu nkawa amagumba kagire kati nkasose owaaye nakola nenkuba embwa oli mutuufu nnyo eyo embwa emungi mazze kati akabwa akalala nkalinzi nja kaboggole mpola kakole yinza oliwo ebintu byesitakyayoma nabyo ddamali omugenyi sole eyo bibaamu wano so far so good obulamu bwe buti olina obutambuza abantu abamu bakumanyira sirika omuwemukire ng'ali mu bantu kati ekyo mukiwemukidde nate nze manyi osirika sinze ensirika naye nkufuna katala nga bwe mufunye wano katalina we yeekweka talina waddukira abuza okuyingira omu muti naye ennyindo ye ennene tajaamu nooga omutwe ogumulinga ebokisi ensibire ku mmere kivubuka kimmanyidde n'akawala ako bwe batambuza sitiiri wa yona ayingira mu njala bumanyidde ebbanga ddene nga ndi bugwako mbuguddeko kate kife tunulidde mu fesi yake ekiringa akabalaza nga kiwulira kifa kigamba mukama katonda nzizeewa naye nga nkigakati nkulina oddawa obadde mutuufu nnyo oli otya nze ndi bulungi sirina buzibu omanyi tomanyi tv presenter omanyi radio presenter buli enyimba bebazitwala ngayo buli kimu spoon feeding era nesijja kugamba industry ngifunyemu obuzibu nti abantu bancunyizza because mbu nali nzijja nze nayita kakeeka bwenti n'otuukayo ate ne lwandabika yange because byakukutte bampita lwandabika yange kulabika bubi sokulabika obubi kwakukolera erinnya osaga abalala gye babeere nga bakabaganda bikabubiga okulabika obubi kwakukolera erinnya ate bambi abantu ne banjagalirayo so bwe navaayo oli waka bw'omanyidde okukola akasenteko naye nsooka nenkola manyi bapromota bakiyita batya kunyunyunta ne banyunyula like ne babeera nga bakutimba ne batutimba ne tukola jjukira nga oluyimba luggwako bwe lwaggwako nga ne bwekubira promotership teri akutimba ateyi ng'otandisa okufunayo obutonotono awo nga sente weka am lacking anything but ng'omanyidde kiri omanyidde ogenda n'okolaakolayo ne bakubira ku nduulu kati tewali kintu kiruma nze nalinnyako nakiguba eyo nduulu neekola bweki kubanga when it comes to fame or what sibipapira because nabiraba wabiraba buli kimu wakiraba though I was young naye nabiraba ate nali down to earth sali down to earth because singa oba anyway bwentyo njagala life yange eri simple kuva buto so notuuka wantu neotandikira eri omanya abayimbi tulina omuziki tutandikire sauti yake imenibamba che batogeze mu stress ezo tewali promota lwi bayi bakutijjisa damali tuneyo kasho wano tukuwayo zino ng'ogenda naye nga kati gwabanoonya goyina obbeegayira ne muntu be tegeeza n'essente ze bakuwa be bazisalawo waliwo ne promota omu yasimba oba zaalina kubanya nze nemugwanya sirimu erabira n'agamba naye shows nazininsaba abaana bano banano katinga papa bamutya mugenzi baana bano babaze n'ebisiraani bano babuza igwe ne mugwanya mumaze n'ebisiraani nga balowooza balwala kuba tubudde eri mu kyaki jjukira buli omu omusumba abasumba kati abetulina baboogerako bingi
ki kati ne balowooza baffe ababasala naye entimba yo manyi osobola okutimba abayimbi nga bo tebajja kuleeta abantu kati ffe nga olina tuspicinga buspicinga naye bwontimba n'otimba abayimbi bonna abamu abaagwa ate n'otimba naffe nga tusebengerera lwaki ogenda funa abantu era nga bebafunyemu owulira nga ffe bakubira enduulu so olimba ne zigenda nga zikola ki nga zikka ensooka ekisaana ezikira nga tewali akuyita mbeera omuntu nga gwoziwulira ennyimba zo nga n'abali bakweyogerezako nga bakweyogerezako balaba ogudde abantu gwe babi nga tokyalina bano bawooloole nga tolina babi bakwagala olina wooli ekyokubuulira nga sikyabalinako naye ekirungi ekyanyamba awas home wali teweepampalika nti ogende okufuna apartment awas home kati nga mbeeraawo sikozeho sirye weebase bikine embeera stress naye family yange neebeererawo kati ye depression gye nalimu nze nali depressed entuka ekisange newoka ne wantama nampya ndabavaawo ntambule oba nkole ntya naye why nagenda mu depression because wali tokyakola sikyakola angaolaba ogudde ddala mazima ng'omukubira essimu nga andiramuko anzire mukubire tebakyakuwa mulimu so kati ennyimba ano zigudde biki wano wonna ogenda oyingira music ono nga watandika dde ebyabavubuka ng'okyali mbeerera vaka ya senior 6 awo wali okyali mbeerera vaka ya senior 6 awo ekyaguya muzeyi wange yali strict nnyo kati first boy ate n'ekirala nze ekyanyamba era nze bannange kyaganziza ensaizi yange yanyamba ng'obutalika bwange bwanyamba nnyo ate mwa nganyamba nnyo obutalika ng'abasajja tebakweyunira nnyo tebakutawaanya nga era be bakukwanaayo ne ku ssomero eyo nga bagamba kati nga bwemanyi couples omanyi omuyinza kuba nga muli couple ku ssomero oyo naye nga kati mulowooza na ku sex naye nga just oyo wooli biki naye nga tewali akugamba naawe nali bulala ate n'ekirala nga so simanyi kati nga oli naive nga obwongo bwange tebulowooza ku ebyo obwongo nga bulowooza ku ki kuba serebu ono ate ne serebu saabiriiko kati first boyfriend akyaliyo mu kiki ekyamukwawukanyako akyali tetulina kubeera omanyi muli mu relationships nga temuyombye nga temukoze eki buli omu n'akwata gage temwayomba buli omu n'akwata agage mwali awo buli omu nga takyanyega munne simanyi nawaliba yafa simanyi talina kyeyakukola kibi alina kyeyankola tewali kati bwe mwekyawa n'ofuna ono gw'olina n'ofuna waawo abalala ojja kulimba naye tesi kirungi era kulimba si bangi si lukalala anida si lukalala nze manyi okufuna omuntu wange n'otuula kubanga omuntu ayinza ogahayo naye nedda manyi okufuna omuntu wange pozi ki naye nze nyumirwa nnyo okusetolinga n'omuntu ate nze obufumbo bwange mukwano mpozi ng'oneekuuliddemu emulabu nze ntuula ndi mukazi mufumbo teri kunoba timu n'okunoba so buli mwana wa Ebony akola ekivvulwawo gwe nga sinalaba nayitiyo manyi kibimanyi n'okola ekivvulu nga tojja kwegalira bantu nga bajja kujja ng'olina balina ensonga lwaki bajja bw'olaba identity yange nga kubanga bo abazikola osanga babamanyi osegeera nti agenda wantu ng'alina identity ye bamuwe kati nange njagala ogenda kukola shoyo because nze omuntu sijja kugamba nti ngende kati ngambe bayise nti tugenda mu katemba because actually when it comes to them bo bakatemba banakatemba nja kuyita abantu mulinayo drama biki bajje naye kati nze omuntu ajja kumbuza olina kapyaki obanga akakuwa omuntu jangu ondabe nze sikyagala tebwana nze nsobola because papa yatuwa theatre baba wa buli ayagala yatuwa offer ya theatre tulina offer ya fenga naye kati sigenda kuteekayo kivulu kinansala ate oluusi ntambule mu bantu biki I wanted naye nensooka nenkolawo band eyo nina band bagita Pow Jam olina band eyo backline namba byonna n'emizinalo ebiri go bibyo byonna go wabyegulira omwami yagula n'ateekaawo
ya supportinga music wange kyemwagalako supportinga talent omwami yagula backline nga yabbeeyi n'agula n'ebirala mu mizindalo byonna yagala mbu naawe nate ntuke kati ogikubira wa bandi saawa zino badde nkyakola ku kolokolo sinafuna omanyi emirimu si myangu gyakufuna kino lwaki tofuna abantu abakuyambako koyina ebyuma nofuna abantu abakuyambako abakunoonyeza emirimu n'obafuna then noyita n'abaana abalala bosobola okuba nga muyimba abaana bo webali bandi weeri era ne rehearsals zange zimu nazira ku YouTube ku TikTok bajja netukubakubamu neturehearsing era ffe tuli ready okubira wakaawo we papa eri wadadi wange ebunga like ngekonge because wo waliwo space ewaka wenyini waliwo space ate waka nti togenda kukubira wano oli omuzigo ayombe waka compound mutuka guma so bakuzaala konge awo konge naye tuli be 40 naye taata ne maama babeera konge buziga bunga bagendayo dda so kati ekyalo kyo wano mu kibuga Kampala oba oko Uganda bunga bwe mbanga nti kati bannange tugende bamukadde nga ngenda awo konge ne luli bano okufunira maama yali konge yabanga so nina ebyuma kola kuba mikolo buli kasikola kunyimbe esala mizimu kungoberera nkola naye nkola buli mikolo gyonna bu birthday kisinzira tulina nezi off package oyagala keyboard yo katumuli oyagala package yo mulere tumulina oyagala nti kati muyimbi ajje no wa keyboard no wa guitar byonna tubikola tulina packages zonna so tonafunayo ku basajja bagabira mamotoka owange already yamaze do chiko musajja kwande motoka ne bwoja nondeerawo motoka tobe bichi lwaki mba nkyawa bawa sigaye nti mukyawe mbadde nkubuuza tonafunayo musajja yakuwayo ku motoka noga ngeche bamanya mwami MK byonna yabikola motoka yagikuwadde yakuwadde motoka ongambye wamanti oli mukajjaamu weevuga badde mukajjaamu waliwo abadde anvuga ina driver watera okunvuga fonna awo kubanga emotoka yakatuuka bali mukugisitulamuko kati tayagala ogikulobole eri wansi kati olaba motoka nga tugijje wani zibaako wansi mukokisinzira kise motoka nesigenda kwera omanyi sinyumirwa nnyo bintu byakwesoma toli mukwesoma just otubulyako engeri gye tubadde tuludde okukulaba so kati wakomeddewo ddala music ogenda kuba ota music ku music kati ono wamaze odduta ogenda tuwayo olulala njagala mpola gundi golo oyo namutwa sometime back naye sibye naliko amuddemu omupromoting ngenda kumuddamu naye lweko nti bawanga ate yakyagala nnyo okusinga muwa amaanyi naawa nnyo era kyendiko natadde mpola nkugambye nalutadde like nalutadde one day ago I think lugenda mu 90 challenges ku TikTok manyi TikTok eto omuswaza toswaza omusajja ngoma zokkwatayo wano eno ne weekola ebyekisirusiru musajja aba akutaddemu ssente ze zibali winge ekikulu nnyo ekyo manyi mmwe so katunyukeko olwaleero tubeere ng'ate n'eddamali tumwerekereza mu YouTube channel eriki Damali Kirabo nafuna empye nkadde bazitwala zonna ani yazitwala in fact twayitese bazitwala nga ffe batu nawe nakugambye bati spoon feeding nanyini wazaddayo eri naye ndowooza era tewali aziruninga naye kati password ogijjo kati noggulawo ezizo eyange eri emu in fact ekula eri mu kukula kati kuliko ennyimba mmeka kuliko ennyimba I think 2 anti nteekako empya saateekako nkadde engeri ezitali zizo naye bakulekera rights eziyimba okay so Damali yoyo mugendeyo muwulize akayimba akapya yakatadde kayimba gye kali yaŋŋambye mukaagadde nnyo so far so good kati awo katugende naffe ate tuwummuleko tulabe ate bwe twetegekera ejjuma temwerabira hijab nation ennaku z'omwezi 31 mujje nga mwambadde ku hijab Damali osoma ddiini ki ansaawa zino mbadde nali ndi mulokole nate bange musiraamu ate kyewunyisa ne muzeeyi musiraamu kati saa zino ndi mu kusoma sooka olindeko ndi mu kusoma ddiini lindako ontwala mu speed taata ne maama baddiini ki mami yali mulokole taata ate musiraamu amannya g'amatuufu gwani taata tasaa kubanga yakutuuma Damali
yantuma Damali nti mulimu taata bamukyusa taata naye nabeera mulokole nabeera musiraamu taata yakyuka bukyusa okubeera omusiraamu ani yamukyusa eddiini eyenyuma ina abakyali ndowooza alina abakyali sisobola omuntu bwe yasiramu kati yabagamba baana bange mukyuke era abasinga bako abasiraamu so nange eddiini njagala okufa anti kubanga kati taata musiraamu kyoba yangisoma ate ebba wange n'omwami musiraamu ate omwami omwagala nnyo kati olabye otya bwe nkuyambako tulina hijab nation mbadde nsaba ojja otweyungeko kuba kati gwe koolimu kakala akali bright ojja kunyuma nnyo mu sharia ya black eri lugogo ku Millennium era nsaba omwami bita byagenda giraba tumusabire wano omwami waffe omulungi tusaba otuwagireko omukyala olinayo bakwano babawera 8 abawera 7 kuba kati erinnya lyoyina tojja kunyuma nnyo ng'otudde mu ordinary agule emmeeza oba akugulire ekifo ku mmeeza ekifo ku mmeeza kya mitwalo 38 emmeeza ya miliyoni 3 okitegedde ojje wali ng'oyambadde sharia tunaffe tumuyambeko eno atera okusomesa ku ddiini etukutwalenga mu ddalasa tusome ffenna tolaba ajja kugula ekifo ku mmeeza onojja wekka agulye n'omulala akubugiriza muserebu yenna abaako n'amubugiriza nina kikyali kyange omanyi nakikwano kyange nnyo akikekina kiteere kivayola ekyo kigupu nakitende vayola nakitende vayola mwasiga muli ba mukwano oya wange nakitende vayola mukwano go kati yafuka muganda wange mudeetereka mbuuzeeko mugambe era mugambye ngenda obambi kale ajja kujja mugambe ate mugabe saa nnyo mukubira simu ajje abuze naye aleka ali busy ali busy nakitende ennaku zino ayina we yali akomeddewo ali mu kufumba manya ennyimba zino sokufulumya hiiti noweeralikirya kyozzaako nozita nezigana so kati omwami ate nno njagala omuteekemu amaanyi agulire ekifo ku mmeeza ngenda kunoonya shali agigulire ddi nno agigulire ddi July ono nkolereyo drop tuli mu August 31 August lugogo kyova mbadde njagala oyongereko ku mikwano kuba mwami waffe yasooka okugulya emmeeza kuba olaba kuba kati Damali onneetaaga nnyo kuba ate era nze ngenda okuba nga nkuliko nga nkuliko njagala okkalira eno mu ddiini kati nina okubeerako nnyo nkuyambeko oko ne ku bizinesi zo wano so omwami agule emmeeza otuleko n'abantu ekiba si ekyagula ebifo nga 2 3 kikulu nnyo ekyo mwambale sharia za black naye agigulire eyo mangu hijabu agigulire mangu okole drop nga bukyali oli kawala keeru tukuba ekifaananyi nga wenna otiba buti byoti wallahi mu hijabu ng'onyumyeyo kana katono bwe kati nga sharia bannange njagala ddiini eyo wallahi ojagala nsaba Allah akkirize onnyikire amiina ojagala nnyo onsanyusizza akakaya nze ngenda okakuwa akakaya kamuyambeko omwami ndabe nti ate nkakolaki nkaggulira naye ng'omwami mwebazeko ebaze n'abawagizi oba bulina olimba olupya tubasiibule tuleme batetwala nnyo kubalemerako nnyo bannange thank you so much bafriends bange bebaza nnyo naye naddala ngenda soka kwebaza omwami wange mwami MK omanyi nsalako banaye katwafuuka babbakweka mwami MK nkwebaza nnyo ate nga nkwagala nnyo tubale kusupportinga talent yange kibebi kyo yes anyiriza wallahi mashallah neyanziza nnyo banange nina akayimba akayita mpola ngende ku TikTok channel yange mbamutadde malikiraga baluyita mpola omanyi language oyogera language barrier oluganda naye lunsu osinga kwogera lulimi ngatalunya kwena lutulu abadde batukula onayagala tonyankole katiso olulimi lyonna olugatya omulundi gumu oba lusimba mu luzungu naye olinnyo omuntu wa luzungu okay mpola kayimba kale mugende mukawulirize mpola ate musupportinge twesupportinge
ya tusupporting ebyaffe tulabe nga ate naffe nga bannayuganda ebyaffe bitutumuka so tweyanzanye tweyanzeege mwebale kubeerako mwebale kulaba